Yoketufune analyst waffe. I think ekyo kituufu. That's true. Bannayuganda baakola ndowooza oba ebintu ebiri serious manyi. Oba just abantu balina bizibu bingi baagala bibasanyusa for a short run nti omuntu definitely agenda kulonda oluyimba ennaku zino ze balonda. Oluyimba ebyaddala lwe twandigambye nti lusaaga telusobola competinga wadde ku market ba Iresta kwe bali wadde ku market ba Twa Savage kwe bali nga kyakaakati kasitazinamu mu bbaala wiiki emu n'afuna ekirala wiiki bbiri n'afuna ekirala influence ya TikTok mu music nyingi. I think yaledi kyo yayogedde kituufu nti bannayuganda musical ali serious oba nyuma oba asobola competinga ku international market oba cause musical wange nzikiza nti nga Aroma asobola competinga ku international market wadde ali mu Luganda kuba n'aba Nigeria bayimba oluki Oluganda. This is serious music, serious content, kuva audio production, video production, byonna bibachi serious. The same applies to Zafarani gwe yagambye just nti difference tuyimbye Luganda naye ne bali aba Nigeria bayimba oluki Oluganda naye bannayuganda sibye baliko era balina ennyimba baagala nkudi ebyaddala. So I think yaledi kyayogedde ekituufu. Owulira title ensigo nedda baaba naffe tulina abaagala music omulungi katugira tuyimbira abo katusabire nabali abaagala biri osanga banakyusaamuko. There is enough market for all of us. Musobola owagira music owaddala ne muwagira n'eri endongo n'owagira n'ensigo. So sigenda kyusanga nze Aroma nedda. I'm not ready as an artist because brand yange yanjawulo benyimbira nze bayinza obutabyagala.